n'alaga nti wa mazima ate wa mazima n'amufula obulimba. Eyo hadithi ya nabbi n'ebigambo bya nabbi byayogera nti sayati zaman abantu bali kujja naye yagamba nti wayatasaddaku al-kadhib bagenda kukakasa ebigambo by'omulimba. Ebyo nabbi yabyogera nti abantu bagenda kujja bakakasa ebintu by'omuyaaye mu lulimi olwangu nti oyo ye mutuufu yali ku sunna za nabbi. N'agamba nti wayukadhibu sadiq ate babeere nga balimbisa ate ono omutuufu. Ebyo nabyo nno bisanga mu bigambo bya mukama waffe nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kyakabenje nnyo era ngulu yagamba nti okuwangala olaba bingi naye omulembe guno gwe tulimu gutulaze bingi. Era wembeeredde wano profesa ne mubadde oyogera ebigambo nenzijukira hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nebuuza ekibuuzo nti kuffe be bayita abashiya abakafeere ne ku nsi z'abasiraamu kubanga bw'oba otunuulidde ensi z'abasiraamu ziri 57 naye ensi Islamic countries zo ziri mmeka? Saudi si Islamic Republic, Kuwait si Islamic Republic, UAE si Islamic Republic, ne nsi z'abasiraamu. Iran joite y'obukafiri yo neeyita yo naga nti Islamic Republic. Kakati nabbi ono era wenzijukiridde ebigambo bya mukama waffe nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama byagamba nti omuntu tagenda kweyita musiraamu nabwalikola ki. Yagamba tagenda kubeera mukkiriza okutuusa nabbi ebigambo yagamba nti man asbaha wala yahtammu bi umuri almuslimina, singa obukeesa ku makya otera kiyita nti ensonga za Palestine ne Gaza ne walala abasiraamu teri okujjako Iran yokka n'ebiwayi ebyabashiya nga Hizbullah abatabuliki gye batayagala kuwulira nga Bahouthi n'abalala kugamba ensonga ezo abo bokka ze zibasuzanga tebeebase kubanga bo boogamba nti bakafiri ate nga bebagoberera ebigambo ngozebwe mambi tunuulira okusinza by'oyogedde. Nabbi yagamba nti tagenda kubeera musiraamu namukkiriza agambe nti ng'abantu beeta nti ffe basiraamu bali bakafiri. Yagamba man asbaha wala yahtammu bi umuri almuslimina falaysa minhum, omuntu yenna singa abukeesa n'ayambala ekkanzu n'akuza ekirevu n'akendeeza empale n'asala salati duha n'asiiba ennaku enjeru naye nga talina musiraamu oba n'atali musiraamu omuntu yenna nga tamumalidde ensonga ye, ndowooza bwekyo kivunula kubanga abantu abasiraamu balina ebizibu bingi naddala abakulembedde mu bizibu ye Palestine olwaleero kubanga teri nsi erina kizibu kyenkana kya Palestine emyaka gyemaze 76 ng'eyigganyizibwa babagobye bakoze batya. Ne nabbi yagamba nti singa abasiraamu abali eyo abali obulungi bambala obulungi ne batabaako nsonga ze bamalira abasiraamu bannaabwe, hatta nabbi yagamba nti waman samia rajulan yunadi ya lalmuslimina falam yujibuhu falaysa bimuslimin. Bwatyo nabbi bwe yagamba nti tosobola gwe kuwulira ddoboozi miranga gy'abasiraamu abo abasajja abakyala abaana abato mubiraba ku mitimbagano bakaaba emmere tebayina abamu walonda okufaanana bwe nalabye nga basibye amayinja ku mbuto. Waliwo akatambi ke nalaba nga mwana muto myaka 4 mu Syria, olutalo olwatandika e Syria ng'omwana ali mu kulya ssubi ebisubi ng'emmere ebuze nga bano bali eno basirise. Saudi Arabia esirise wabula eyongera bwongezi byakulwanisa bali abakuba bali. Olwaliro nalabye nti kabaka babadde mu competition Trump yakyadde mu Muslim countries mu Middle East. Oli n'amuwa $1 trillion eya dola, ono n'amuwa $1 billion nga balinga abali mu competition nti ani asinga okuwa munne. Kakati ng'eri basiraamu bannammwe eri ebigambo nabbi byayogera ekibuuzo eyo hadithi ebigambo bya nabbi abasiraamu babimanyi. Kati omuntu eri afumiitiriza nga Allah yamuwa mutegeera ne bw'abanga tasomangako ku ddiini naye n'amuwa kiri kye bayita obuntu
ku Irani nabano ani musiramu omutuufu okusinza ku bigambo bya nabbi kuba nabbi agamba nti wala yahtamu bi umuri lmuslimina falaisa minhum waman samia rajulan yunadi yala lmuslimina falam yujibuhu falaisa bimuslimin. Oba toli musiraamu ate dakiika emu nakiza n'agamba nti oba ennyini abayamba nabbi byeyayogerako awo abasiraamu bw'abanga ogenze n'oyamba oyanukudde omulanga gw'abali n'oyamba gw'oba omusiraamu kata ono akijja ku kyate okugamba nti nabbi yali alimba ate si be basiraamu. Shekhe era okutambula mu kulayini ey'emu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam era ategedde nti abasiraamu bajja kukira ku makya ng'ensonga embuli agiraba bulala, endaba eyo efuuka ebibinja betume n'amannya awo kabinja bakayita gundi kali bakayita gundi and so on. Ebyo byonna obunabbi kitegeeza obulanzi nti Katonda amubuulira ku binajja kyekigambo tanabbu onaba byaliwo n'ebiriwo n'ebijja obulanzi kati walibaayo kino bagenda fuuka bwe bati and so on. Mu mbeera eyo nga tutuddemu mu ngeri eyo nabbi mweyayogerera hadithi eno nti mathalu lmuminin fi tawadduhim wa taatufihim wa tarahumihim, mu ngeri y'abasiraamu gye balina okwesaasira, gye balina buli omu okukwata munne ekisa, gye balina kamathali ljasadi lwahid, balina kufaanagana nga omubiri ogujjudde omubiri ogwo nga eri piisi emu. Idha shtaka minhu udhu, singa ekiyungo kubanga omubiri guliko ebiyungo ebitafaanagana, obutafaanagana bw'ebiyungo nabbi kyekyo kyeyakuba nti n'abasiraamu gwemu bajja kubeera nga tebafaanagana, naye wadde temufaanagana mubeere ng'omubiri ogumu ogwina ebiyungo ebitafaanagana naye nga mwenna muli wamu. Kubanga yes, eno eriiso organ kiyungo, okutu organ udhu nakyo kiyungo, eno okuwunyiriza kuno system eyo ekyo nakyo kiyungo, okussa byonna biyungo, kidney ezo organs, vital organs ebyo byonna biyungo, naye byonna ng'obigasse bikola omubiri ogumu. Kamathali ljasadi lwahid, abasiraamu babeere ng'omubiri ogumu ogulina ebiyungo nga buli kiyungo kyefaanana kyokka era buli kiyungo kikola omulimu gwakyo gwokka, naye ng'ate byonna bikkiriziganya nti tulina okubeera netusupportinga obulamu bw'omubiri ogumu. Kakati ebiyungo bino idha shtaka minhu udhuun, singa ekiyungo kye bayita liiso kiba kikwatiddwa obulwadde kitaka obuvune, oba kye bayita nnyindo, oba kale okugulu nga kulwadde, tada alahu sair aljasad, omubiri gwonna gukyankalana. Kino ne kiyita binna byakyo nti mujye tukwatire wamu. Eriiso wadde siri erirwadde lisula litunula bilhuma walja. Kakati omusujja bwe guba guzze nga gugudde ku kiwundu kiwafunye ku kugulu, okugulu okwo si kwekwatibwa kwokka omusujja. Nabbi yagamba nti no byonna nabino ebiramu omusujja gubikwata, omubiri gwonna gubuna. Very good. Kakati tunulira nabbi hikima zeyakozesa mu hadithi eyo ng'agamba nti newe muba temufaanagana n'akatono, buli omu alumizibwa. Naye kakati senga kidini nze ndi nsigo ngamba nti sifaanana liiso, n'olwekyo olwokuba sibafaanana bo bakafiiri, nze kanneetuulire lono sijja kukola, omubiri gwonna gugenda kufa. Kidini kubanga yekyanze teyagala kukolagana nabyo bye batafaanagana nabyo, oba eriiso nelyekyanga or anything. Kakati wabeerawo system y'omubiri gwonna okukola ki, okuyimirira, era kivaako n'okufa kwagwo gwonna. Nabbi bw'ati we yatukubiriza nti ne bwe muba
abasiraamu mwena nga mwetemeetebyemu buli omu akola bibye akabi bwe kajjanga olaba tada alahu sa'ira jasad akabi bwe kajjanga nakwata ku kiyungo ekimu wadde bwe kiyungo mulala tofaanana kiri mobilize mwena mobilizing mukolere wamu mwena musule nga temwebase mwena ebyekika ekyo tunuulira omuntu wokwatibwa ebbwafugulu eddagala terigenda ku kugulu wali kwokka nti empiso bagikube wali ku bbwafugulu ate omira empeka omira mmire otegeera empeka ogimira bwoti ne biyita mu system ya digestion ne bikola ki ne bigenda ne bitambulira musaayi ne bituuka wali ne bijjanjaba wali so nno ate buli omu ekyanga tetujja kuweerezayo ddagala ng'obulwadde buva okwo nga butuukira ddala n'eno abadde omulamu bwatyo nabbe we yatukubiriza bwe tuba tukolagana mu nsonga naddala ezirina tahdid ezirina entiisa eziresa entiisa ey'amaanyi eri obulamu bw'omubiri gwonna bwatyo bwe yatugamba ekitegeeza abasiraamu kimpadde ekyokuyiga nti abasiraamu tebategeera nabbi waabwe mpaka n'olwaleero era ozijukiza omusajja ayitibwa George Bernard Shaw we yagamba nti obusiraamu yeddiini eri perfect ennungi naye yesinga okuba n'abagobereza ababi abasinga obutategeera era nga bwe yagamba nti era be batategeera nabbi waabwe abo basajja abatali basiraamu so n'olwekyo bakadde baffe abalungi ab'ebitiibwa nti ensonga olwaleero ebintu bingi ebisomesebwa ate naffe ne tukkiriza ne tubyaniriza simanyi omuntu ono bwe tuba tulaba asomesa mu Uganda asomesa obukyayi kuwawula Qur'ani bye yagaana nabbi bye yagaana ate nono n'amuwuliza n'atamubuuza bibuuzo tuyinza kunenyani bw'oba olaba tunenyani kubanga osanga seeka nga kuba waliwo gwe nalabye nga agamba nti yabadde anyumya ku firika z'obushiya n'agamba nti abashiya waliwo ba ithna ashari kayogerera byatamanyi n'agamba nti naye mubashiya abalungirungi abatusemberedde ffe abawahabi abatabuliiki be bazaidiya era n'agamba nti abashiya si basiraamu n'agamba nti basaala eswala ttaano naye bazigatta eri ku subuhi zonna omulundi gumu n'agamba nti era basibuka mu Iraani ensi si abasiraamu seeko oyo yakagenda mu Iraani enfunda ziwera nange gennyini nali musanze eyo 2015 n'ebifaananyi mbinano nja bibalaga nga ndi naye yali agenda nnyo mu Iraani mu mpaka za Kulaani kakati natunuulidde ng'ayogera n'abo bayogereramu nembasaasira bonna nensaasira ono nensaasira na bano nga simanyi oba agendako ne Vatican ne basoma Kulaani kubanga yagambye nti abashiya si basiraamu ne si abasiraamu naye abashiya bwe naliyo mu Iran bwe naliyo we namulaba yatuula sayidi eno nga abakontanyi we batuula nga abali era abamulamula ku Kulaani bashiya era ne bamugamba nti awo osomye bifu ate omukafiri yamugamba nti okoze ki osomye bifu era tawangulangako ekinene nnyo yajjayo kalaadi tawangulangako kubanga babala abantu bataano ne bemujja bitaano basooka bajja mu first class bantu bataano takibeeranga kakati oyo simanyi yali ageze mu Kulaani yali ageze mu Irani kusoma Bible Kulaani kubaze yagenda kagamba ebintu ebyo bitulako n'obirowooza eri omuntu omugezi saabamu naye mulimu abantu ababirowooza nti owaayo tugambye bakafiri wali ono nayo ki Qur'an wali ogenze kusoma Kulaani ki era ne bamukwatirayo ensobi nti osome ebifu era tawangulangako akati ebintu ng'ebyo obiraba noweewuunya abasiraamu ba wano oba n'ababafaananako kubanga obuwahabi bugenda babutambuza buli wamu omuwahabi wa wano y'omu n'owe Kenya y'omu n'owe Tanzania y'owe Burundi kubanga bonna bafaanagana so n'olwekyo ebintu ebimu tubyewuunya ne tubiraba n'ogamba nti naye ono oba afaanana oba ali atya egamba
bitwewunyisa naddala nze so ensonga gy'obulisiza wali mu bufunze ennyo nti ani wakati w'omugoberezi n'agobererwa tuyinza kunenyaani. Qur'an ne description gye yakola nti waliwo abantu babiri omu asuubira okuba nti yasomesa omulala naye ate nega nti dha'fa at-talib wal matlub naye ate nga ndaba wano bambi ono abuuza ayagala kuyambibwa ye talib dha'fa at-talib wal matlub abuuza ayagala kuyambibwa olw'okuba nti alina obukendeevu mu kumanya wal matlub ate ne gwasaba naye munafu bombi banafu embeera ekika ekyo dha'fa at-talib wal matlub ayagala asaba okuyambibwa asaba lwa bunafu bambi ate ne gwasaba munafu